amanya nze Mumbere Joddo chef wa mwalero olwalero nze bafumbira nyama gye bayita pan fried goat abaji mumayinge enyama y'embuzi ensiike. So leero tugenda kukozesa ebintu bingi naija kwamba nyinako kimu ku kimu. Tulinawo olive oil yono kikobera bweki, netubeerawo ne garlic powder, netubeerawo ne chumvi, netubeerawo ne barbecue sauce, meat tendant, yabaawo paprika, yabaawo rosemary leaves, yabaawo ne light soy sauce. Bino byonna bibalaze naye sibanyonyodde bibala kujja kuba kubiyitamu aneeno nga tufuba sanja kuba mbanyo ya kimu kikimu lya buttono wabulijjo oli akola bulungi tewasobola kugaana, so tugenda kozesa oli olwala kubaliro. Teekamu si nyingi nnyo, nageze nensoga ngirayirirako negondamuko, so tugenda gitandikira mu pan fried okusiigirako omuntu kyalina okumanya ennyama y'embuzi yo olina ogiwa obudde okugitandika. Kati ogenda n'ogisala nogamba nti ogenda tandika okuba n'ogifryingirawo pan fry kitwala obudde butono nnyo, yeetaaga obudde ate eba ekaluba okusingawo ku yente. Kati oba olina ogiboilinga oba ogikalirako so that okola n'okuvamu kuli omusaayi. So ekyenjawulo kiriko ku nnyama y'embuzi. Tuba tutandika okukuba pan fried goat abadde akateeza kako, twongeramu obutuuzi kubanga wali bayinza okutaagala okulya ennyama ng'erimu buto mungi, kubanga bino byo ebimu ebirinamu ebimu ku byo ennyama bigikola juice neba nga tekaze nnyo. Oba olina okumakinga sure nti ennyama yo ebeeramu ka golden brown kakala, omanya nti eri mukala bulungi. Ennyanya zaffe kyekimu tutaddemu cubes. Bw'owunyamu oyinza okukozesa pilau naye nga mwatu spice ebira spice, so tuteekamu si nyingi nnyo. Okulika spice bw'ogiraba oyinza ogamba kamulali eryawo naye si kamulali, okuleeta kakala akeyagalisa. nga bwe kiri nti tetugenda yiwamu mu mazzi katereiko asigala ku ki? Asigala ku mubiri. Oyinza okugulabira wala n'ogamba nti ki? Kacupa ka mubisi. Naye si mubisi. Babijusoosolo bw'omuteeka ku nnyama abeera juicy. So that ennyama teeka nnyo pan fried goat tagenda kuyiwamu gundi supu. Kino pan fried goat ogisiika busiisi n'oteekamu ebirungo byo. Si kumala gagisiika, olina ogisiika n'obukugu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.